ate muleme kubeera bamativu olw'okuba mwenna bwe mukuŋŋaana gwe nolowooza nti abantu bonna munna emikwano gyo ku kyalo olw'okuba mwenna mugenda ne mweziikirako mwandikoze eki era mulina kweyamba n'obeera omumativu olw'okuba gundi munna yajja nanziikirako kyenva ndaba nga ennyumba ezisinga ku byalo ebisinga zifaanagana bwe ziba za mwamba ziba za mwamba bwe ziba za bagagga mwamba bwe ziba za ludda lumu lweru ku lwaki kubanga buli omu akoppaani ate bonna ba mikwano batula mu kinywero nga kyekimu balowooza kyekimu bonna balowooza kyekimu ajja okugula walagi ng'alina ettaano ye mugagga yes ajja okugula walagi ng'alinamu ettaano yaani ye mugagga okiwulira n'azimba ku kyalo olw'ekyo okiwulira okumanya embeera ey'obwavu nti ebambi nnyo okiwulira omuntu abeera n'ennyumba ng'oluusi ennyumba ye eba etonnya naye nga mumativu olw'okuba alina amaka ne yeerabira okulya kasaba nga alina amaka ne yeerabira okulya anti ebintu ebyo bikola obulamu biri bina naye ekinnuma abantu abasinga kye basinga okufaako kyekyokwebaka okitegeera bino ebirala ne babireka ne bisaafukeetinga tosooka nakayisaawo akusala ogenda kayisaawo labayo nabadde nkugamba abantu betubeera nabo bwe tubafaanana abeera na mumativu nnyo nti abaana bange namaze basasulira school fees ku ssomero naye nga yasasuddebwa mu UPE gyabeerera omumativu gwe kikubonyabonya nga gwe omuzadde aweerera abaana abo mikwano gy'olina kyokka n'omwana wo gy'omusasulira essente tunuulira emikwano gy'agenda ovaayo nagyo era gya UPE okitegedde kubanze manyi fees kalimu friends education employment then salary ekiraba ndowooza kati omwana we agenda maliriza bani bajje mu ssomero bana bagenda omuyambako bayize nabo abagenda omuyambako mu byemirimu okufuna omusaala kivula nti eva ennyingiza esigala nga yeemu nga yeeyo okiwulira omusawo akola ensambya si y'omu n'akola eri ku malwaliro gaffe aga health center what fo okitegeera si y'omu oba ekiraba ndowooza kati kitegeeza mikwano ki gy'oteekerateekera omwana waffe yesu oyagala omwana wo abeere bulungi era mentalite naawe gy'olina mu bwongo njagala omwana wange bw'asoma abeere bulungi naye amazima naawe tokoze kiki ekigenda okufuula omwana wo okuba ki obulungi yes tokikoleredde kati naawe bwe bulamu bw'olimu tokoze luseregende obeera n'emikwano gyo ku stage owulira oli mu mativu tosobola kulandulula ku bigere n'ogamba aa naye abakola emirimu giri eri mbalaba bafunamu kankwane ku mukwano omulala nkiwulira mulw'okuba emukwata sente noga nti aa kangendeko mu betting ne mukwano gwange wano kangende wali nkube ku luddo you are comfortable bobulamu bwawe bugwera luddo puulu mwenge balaawo bwamya ecupa ye munaga nange sebo najozeemu yes bana eno embeera gye mbagamba ffe twagikuliramu tugimanyi manyi kiki kyekitegeeza okuba n'abazzukulu ewaka 11 nga bonna bakulu bulungi nnyo ne muva ku nnimiro nga twalinanga amaanyi nga jjajja asobola okutuzaayo ku lubimbi n'atusiibyayo naga abaana mwe mulina okukola mulina okukola era singa tugaa nti mulina okukola omunaku teyeebaka okiwulira twandikedde nga ne tulima ebisambu byalingawo naye okumanya nti embeera y'obwavu mbi nnyo esobola okukamfatinga n'owulira nga oli mu mativu n'ogamba naye tokome wano nodde ewaka n'otuula walingawo amasomero gajjanga nga ganoonya enku ku kyalo naye nga tebayinza kusangawo nku nga ziri awo waka naye ng'ewaka tubeerawo abantu 11 naye nga temulowooza ku kyangu nga enku tekizirowoozaako ebibira byalingayo kitegeeza twalinga comfortable mu bulamu bwe twalingamu mufune ekyokulya sabbuuni mulina bebano bosanga okyolera ng'agamba nti kendinamu ebiri singa ndinamu singa ndi waka era nga bwakyogedde bwagenda nakugamba neno ti omuntu bwajja mu katale wali eri
Nagamba nze kantunde bokisi yange ngende ey'ennyanya. Mukama yeyo gyakuwa. Nakati wali muntu asobola kubeera waggulu kusukkuluma kukkiriza kwe. Yes, I believe that. Teri muntu agenda kubeera waggulu kukkiriza kusukkuluma kwe. Atalina pulani ya kalina tajja gikola. Ekitegedde? Era nze nkubiriza abantu okutambulako n'okulambula ebifo. Abalambula ku bifo yaba bazimba amayumba ne bateekamu nko ku tiles. Amanyi siringi kyekola. Okukuba kwejalabya. Ekirira gwe bani boolambula. Kuyita kwejalabya. Onalambula aninga emikwano gy'olina. Emikwano gy'olina mwezimbira mbooto. Ekirira nina bwe nabadde mpita nenga aiva ne sinazimba nnyumba naye ate ono ekifaananyi kyandaze naye kitono nnyo eky'obwongo bwe. Ng'akayumba kazimbye katono nnyo naye nga yakusula mu ssebo gy'azimba. Oba bwe busobozi. Ne bwe buba nga busobozi kankubuulire omanye ekigambo okukkiriza kye kitegeeza. Nti nekyotalina okifuna. Kasita okkiriza noga kino kikola. Buli kintu buli pulani gy'olaba omuntu gy'atuuseeko eba esooka kubeera mu bwonko baanaga nti kyolowooza kikulu nnyo okusinga ky'oli. Kakati tuwumbewumbe tudde wali tumanye Value Power Center ebintu byabwe bituyambye tutya okuva tugenda kugendawo. Tugenda naye tukkirize tuyiseewo akantu ke twaleese olwaleero. Omuntu twamugambye omulimu okugukuuma. Bino ebyetaago tubyogedde Ssaalongo ne tuwulira nga tutuuse newebikooyera. Okiwulira omuntu gwe nga tosobole kukuuma bizinensi yo nagamba balanye ennamba y'abantu b'olina mu bulamu bwo. Kuba buli nnamba y'omuntu gw'olina mu bulamu bwo ajja n'ebyetaago 4. Bw'abanga si mwana bw'aba mwana ajjirako ebyetaago 5. Naawe leka kutiisa abantu. Si kutiisa. Omuntu buli gw'olina mu bulamu bwe alina okulya, olina okumusasulirawo okusula, olina okumwambaza ate olina okumujjanjabya. Kati bw'aba mwana olina n'omuwa fiizi. Kati ekibuuzo kibeera nti olina abantu bameka mu bulamu bwo, oyingiza ssente mmeka, era abantu abo bonna ebyetaago ebyo obyesigamyawa. Business yenkanawa. Ye gy'obyesigamiza akukkiriza obeere nabo. Ye yakukkiriza. Kubanga abamu tebalina baana tebannazaala. Naye olufunamu akasente n'adduka mu kyalo, n'anono omwana wa ssengaawe, n'adduka mu kyalo, n'anono omwana wa kojjaawe, n'adduka mu kyalo. Okitegedde? Bonna n'abakuŋŋaanya nga tewali n'omu ku bakuŋŋaanyizza alina kyamugattako. Neddo abo bantu bange dyamalira lino kababeerebo naye ate ne kano kateeke mu bwongo 99 kuba kwetoolodde tebaagala ggwe. Baagala ekyo ky'oli mu bufunze ye ssente zo. Era bwe ziggwawo togenda bagamba nti bannaaye mbagobye. Bajja kwegoba. Bo bennyini bakwata n'ekkubo eri abantu. Bo bajja kwekwanya kwamagana nti ona akalidde. Ekyebuuzibwa gw'onaasigala ogenda kulyawo. Kati ompa magezi kinkole nti abantu aba. Buli muntu gw'oleeta mu bulamu mufuule mukozi. Abeere mukozi. Alina okubanga akugasa. Nali wano ne mbagamba bw'obanga obali naawe wakanga bonna bakutuuliridde oba holidde yakedde. Kwata omutwalo gumu n'ekitundu gula baketi n'ettule y'amagi buli omu mu ttule y'amagi atambuze. Kubanga jaleeta 1500 z'anaalya. Ffe anka atubonyaabonya nga bagenda mu kyalo nga babeera eyo gye babeera mu comfort zone. Naye ku kibuga abalalu boolekera kibuga ate nze njolekere mu kyalo ategeera. Yes. Ekibuga kyo we kiri kati kiregeeza oba osukkulumye ne ku bulalu. Okubisamu emirundi. Yes, emikisa 99 weegiriwa ku kibuga lwakuba nti kyobola era ekirumya abantu obwavu si batetenkanya. Nze mu biseera byange biri nga sinnaba kubaako nti oba nina omulimu omutongole kati nenga nti eno bizinesi gye nina okuraninga. Nasiikanga chapati nga siswala wadde okuzitambuza. Okiraba ndowooza. Nze mu nsi mmanyi omuntu aswalira awantu wamu ng'aluma emba ku mannyo aluma ensusuza enjala ekuluma emmwaje ku kaze awo ojja swala naye mukola omuntu taswalirayo. Teri mulimu mubi. Teri mulimu mubi. Kola ekyo ekiriwo kikutuuse ku kiri ky'oyayaanira. Ekitegeera. Abalala baasoma empapula bazitadde mu mayumba
olwokuba nti emirimu gibuze akoze application buli wamu agenda ateekawo application wadde wa mukadde we bw'atuula ekyo kya application tujja kyogerako n'olunaku lulamba